Inside Story Uganda. Real source of political updates. Temujja kubuuza ku bantu kambalage bulazi wenkwanjulira wobuuliza ku bantu n'otandika okuteesa. Nina omubaka owa Kalungu West, Honorable Joseph Sewungu Gonzaga, wali yatuuse dda. Badde nga nti Ivan Sewungu omufiti nye tomutaddeeyo. Nina Omumbejja Tina Walugembe, ye mwogezi wa DP mu Wakiso District. Nina Honorable Emmanuel Kigozi Sempala Sajali Abende, agenda okubeera chairman wa Wakiso District. Kozi aba governor wa Wakiso. Omanyi kyava nno waffe Kasirye Gwanga mukulu wange omugenzi ye yakitandika nga ye governor wa Mubende. Naye nono yagenda okubeera governor. Yadda agenda kudda mu bigere bya governor Matia Lwanga Bwanika. Nina omusawo Omuganda okuva e Bukunja. Yamanya mangi bunch number weight. Honorable Dr. Na yugo nagoniranga maleyo. Kasajja Fuba. Dr. Lufiri Pololomeba Kasajja wa Mwenge Saalongo waliwo eddala eribuzeeko awo. Mangi yoyo musawo sigamba nti musawo w'ekinnansi musawo Muganda naye nga yasoma bya Kizungu. Philip Michael Baiga Lulume Kasajja wa Mwenge Saalongo Dr. Honorable beebo bennene olwaleero tugenda kutunula byabufuzi ebiyimiridde mu bwangu nnyo sinza butatandikira mu bwe biyimiridde mu DP nga tewaliwo na mulala yenna gwe nnyinza kutandika naye atali Dr. Baiga Lulume. Dr. Baiga abangi mwabadde mu mwesunze okufuuka President General wa DP nga mulowooza nti Comrade Mao ebibye bikomyawo naye Dr. Baiga abantu mubufunze kuba olugendo lw'embala luwanvu nnyo ate n'Omumbejja Tina naye lwe yabaddemu ye yabadde ayagala bwa Vice President wa DP atwala Buganda naye mwembi mwakomyewo buggo mwavuddeyo ng'ogusima ebbumba oba batera gamba nga namubirwa asiika emmamba. Dr. Baiga olwatuuka n'ebyavaamu oba wakonsidinga byatambula bulungi n'okkiriza nti Honorable Mao akuwangudde president era we tunaamanyira nga bw'otaafuuka president kikyozzaako mu kulonda kwa DP okwali sebo soko obuuze ku bantu saakuwadde mukisa kubuuza nze nabadde ngukumye babuuzeeko sebo yadde obusungu oba oli awo olina bungi. Sina busungu. Okay. Okusooka njagala okusaba okwebaza okumpa ekitiibwa n'ompitako wano ne baganda bange bano twazirundanga bano bonna bonna ba DNA ndaga butonde ya DP kuviira ku Sewungu Honorable Sewungu Katamba Honorable Tina Walugembe Honorable Sajjali Abene ekibiina kya Democratic Party kyekizaaliranwa kyaffe weebale okuba nsisinkanye olunaku olwaleero bannaye mbalamusizza nnyo mwebale okubeerawo tena okulabika obulungi mbagaliza byonna ebirungi nange bye munjagaliza njagala okulisaayo naddala Omumbejja Tina Walugembe mbalala gye twagenda mu lukuŋŋaana tabamiruka olwa Democratic Party abantu bangi nnyo baali balwesunze era nga kibaali beesunze okusinga kwe kulaba enkyukakyuka ez'omuggundu mu kibiina ekyo kyetumanyi obulungi ekyabajjajjaffe abantu bateekwa okubeera nga bamanyi ennono lwaki tugamba ekibiina ky'abajjajjaffe kubanga kyekisinga obukulu era bajjajjaffe wano naddala mu Buganda abaalimu ba Yosefu Kasolo nga ye president yasooka Matayo Mugwanya owokubiri owokusatu n'abeera Benedicto Kiwanuka eyafugako ku ggwanga lino owokuna n'abeera Paul Kawanga Ssemwogerere owokutaano n'abeera John Sebaana Kizito ne Mao n'ajjira awo. Yes kale nno ekibiina bwe tugamba nti nno kya bujjajja tulina engeri ki gye tulanya
ndi muzzukulu wa Joseph Kasolo, ndi muzzukulu wa Matayo Mugwanya, ndi muzzukulu wa Benedicto Kiwanuka, ndi muzzukulu wa Paulo Kawanga Semwogerere, ndi muzzukulu wa John Sebana Kizito. Era mbadde mbagamba nti atambuza ekika nti ye Mau naye engeri gye yeetuga tutambuza lumbe tugenda kubalaga omusika. Era abantu babadde bakimanyi bulungi nnyo obusika nga bwe bujja butambula. Yeetuga kubanga yaddira ekifundikwa ky'abajjajjaffe ate n'akitwala mu Kasabo omuli Emandwa nakyeyitize. Kale nno tubadde tulina okutambuza olumbe okutuuka ku nkomero yaalwo n'olaba nti ebifundikwa era baabikutte wakati mu magye ne babiddusa yogayoga mu kayumba kali awo bakapeintinga ka kyenvu ne beteekako n'agakufulu aganene ne bakanyama babasibira mu bbwa n'emmundu empitirivu obungi ne baterekomu ebifundikwa byaffe n'ebikozesebwa ng'enkumbi nazo ne bazigalira omwo. Katugenda okulaba nga kibaasi kiri wali kya yero ndowooza mwe beefubitise. Kale nno mu bimpimpi ebyo bye byabadde embalala. Abantu bangi nnyo babadde beesunga. Omuntu afuna ekifaananyi kituufu ebyo imagery oleeta bireete oba ddala wabaddewo baasi ya yero nga yeri wali yeri mu mikolo gya DP. Imagery ngireese otegeerere bulungi nnyo ekyabadde kigenda mu maaso. Okay. Kakati twagenda mu Tabamiruke era mmwe bannamawulire n'abantu abalala mubadde mujja muwulira obugulumbu. Tabamiruke y'ekizikiza. Ey'ekizikiza kubanga tewabeerangawo Tabamiruka yali ategekeddwa ng'oyo nga abamukulembedde okumutegeka tebawuliziganya n'abo abateekwa okwetabamu. Nga bateekwa okwetabamu mu structures zaabwe bajja ne bazikyusakyusa. Nga be baleese ku headquarters mu abeesimbyewo temuteekwa kubimanya. Kugamba tewaliwo kintu kikulu mu nteekateeka y'ebyokulonda ng'okumanya abalonzi be baani. Ekyo wano mu lulimi olwaffe eno mu Electoral Commission tugamba voters register. Bwe tubeera nga tuli mu kibiina munda tugamba delegates register. Ebeeramu amannya n'amasimu kuba tosobola kumanya ani yalondeddwa ani atalondeddwa. Mu lulimi olw'embuga ze twandise enkalala z'abalonzi. Enkalala z'abalonzi. Kati enkalala z'abalonzi abo be bateekwa okujja okulonda. Era balondebwa bulondebwa na kalulu. Mu party branches zaabwe tebalondobebwa. Tojja n'ogamba nti kakati gwe jangu nedda. Kati tuzze tuguluba n'abantu abo abali ku headquarter nga tubabuuza okulonda gye kwali gye bajja abantu abangi bwe batyo nga tekuliyo. Bwe bagenda Kalamajja oli n'agenda e Koboko oli n'agenda wa etalina party structures ogenda okulaba nga ye alina baafunyeeyo n'agamba nti bano be ba delegates okulonda kwabadde ludda wa nga tekwabaddewo naye nga ye yayisizayo olubu lw'ekigere n'afuna abooluganda bako n'ab'emikwano n'abagamba nti kakati bano tubafunye. Maybe ebintu ebifaananako omuntu okufuna ekituufu muyinza okuba ebiseera we mubeeredde eno kuba mwafuna obutakkaanya ne Honorable Mao ng'akoze kanguyita omukago ne NRM. Oba oli awo bwe mwamweyawulako ye n'asigala ng'atambuza ekibiina kye ngeri baakola okulonda nga mwe nedda ssebo ebintu bigendera ku programu. Nti kakati mugenda kulonda ekyalo structure y'ekyalo. Kati mugenda kumuluka mugenda kugombolola mugenda constituency. Bwe mutuuka ku constituency awo mulonde ba delegates babiri mubalonde si mubalondobe. Kakati bwe mugenda ne ku district kakati mulonde chairman owabakyala n'owabavubuka ne yegatte ku bali babeerenga be babavudde mu district eyo. Ezo guidelines ezaliwo awasinga obungi tebyakolebwa naye nga ate tolina buyinza kumanya era ne bw'osaba okumanya tewali wakwanukula. Nsonyiwa era nkuyingiremu njagala kusala ensobi nga bukyali. Wali onoonya eki mu kulonda okufaanana bwe kutyo gy'omanyi nti temunnalonda eno structures ezirina okulonda gwe president
kati ate n'ogenda weetabe mu kulondebwa ku bwa president nga structures teziriiwo mwali dipi mwina bannamateeka bangi mwali temuyinza kukozesa court injunction byonna byakolebwa era oteeka okubeera nga walaba kubanga ne BBS terifina yaliyo twagenda ku electoral commission nga ba regulators eba political parties kubanga tubawo constitutions n'entambuza y'emirimu era nga balina obuvunaanyizibwa bo si kwebakira ku mirimu okulaba nti bano abagenda okutegeka ekintu kyabwe bakitegese bulungi okusinza ku constitution omulimu ogwo munange bagulina n'emirundi egisinga beebakira ku mirimu ne batamanya nti no omulimu ogwo nagwo bagulina electoral commission yes n'amabaluwa nitubawandiikira tebatwanukula okusobola okulaba naye ekiri ombuuziza ekintu kikulu nnyo bwe twaba butaya mu kino okusooka okyetabamu kubanga wabeerawo nomination bannange ejja kubeerayo okulonda abanaakwetabamu mwewandiise musasule n'esente bwe ziti kati fe batusasuza miliyoni 10 eyesembe kuba president nganze kati omumbejja tina walugembe n'abalala abali mutulubeeri omumbejja yali ayagala bwa vice buganda bo basasula mmeka kakadde kalamba okitegedde kakati omulimu gwo kubeera kulawuna n'okwetaba mu nkuŋŋaana eziba zitegekeddwa ekyamazima zandibadde zitegekebwa na kibiina okusobola okumanya nti kakati eno sub-region yamala okulonda ne badelegates bamala dda okutuuka ku kitebe n'olwekyo wajja kubeerawo sub-regional convention abagenda okwesimba okukulembera ekibiina kyaffe mujje musisinkane badelegates ekyo kyetwali twakolako emabega mu delegates conference yaleeta mukulu John Sebana Kizito ekitegedde yeyo civilized mu nsi y'abagunjufu mu kibiina kya Democratic Party bukyandibadde watasobola gamba nti no ogenze buli wamu mu districts ezisukka 14 oba onookikola otya aye tosobola kugamba nti district eno yalonze returns ze zino ne returns tojja kuziraba naye ng'osobola okugenda n'osisinkana amatabi kubanga era amatabi ago tewaliwo bantu bajja katonda nti yabatonyesanga maanu nti be bagenda okujja ate mu party branches ezo era balonda era bajja kulonda mu branches omwo era abantu abanakuwuliriza kati ogwo gwe musalaba gwe twetikka okusobola okugenda mu matabi ag'enjawulo mu regions ez'enjawulo okusisinkana abantu abo naye nga bali besigalizza badelegates bali n'ennamba zaabwe ez'amasimu okusobola okubeera nti bebabeera. Let me get you right. Ekitegeeza mwatambula mu regions nga bw'ogambye ng'olowooza nti osisinkana badelegates abajja okuba embalala kumbe ategese okulonda ate yalina badelegates balala kati yali asobola bulungi nnyo okubajja mu abo b'osisinkanye oba n'okubakyusanga bwe kyali. Bangi kubo abantu bava eno bagamba nti ffe twalonda ne returns zizino ne Lutagwera yateekako wano omukono okiraba naye ate kakati tuwulidde nti ate abantu balala be bafuna message ku masimu gaabwe nti mujje ku lunaku bwe ruti mwe ba delegate kati ate kati mwe ba delegate ekyo kyaliwo eyo mu Busoga kyaliyo mu Bukeddi abantu bannyo tebajja kyaliyo mu Mbale okusala wanja kugenda kuyingira mu nnyo kati ani akola ebyo byonna Minister wa Justice and Constitutional Affairs are involved kati ye commander w'ekikunso ekyo naye kakati njagala kutuuka omanyi mu wiiki nga 2 mbadde naye wano kakati sebo ebyo byonna byakolebwa era twateekayo ne complaints zaffe era be balaba twabalaba naye baali balina okukola ate ekisingawo kyekiriwa kwe kuleeta bamasinare gundi number 1 mu lulimi lw'ab'emityana abo tubayita abacuba abacuba byonna baabikola ne balaba nti tusituse Luluma asituse Sebamala asituse alitiya naye nga avudde eri mu West Nile Tina Walugembe nga wano mu Buganda ajunywezezza eri atweta gyali mu Western Uganda ne mu Eastern Uganda ng'eriyo Lugogobe ne mu ki ne mu
Western gundi Idris Byanyima naye gyali nga twatayiza bulungi bakubiri ebikadde. Idris Byanyima ye yawangudde mu Western. Kakati onja kubuulira ebyamutuukako. Tuba tugenze naye ebunyolo okugenda okunyumyamu ne badelegates. Imam Makumbi n'ategeka okulonda okwakawundo kakubye eddirisa mu Bwangungu mu City. Idris Byanyima ne bamukasuka ebweru wa structure. Tali mu structure si mukulembeze, talina wadde n'akakiiko kaliko. Ne bamuthrowing out si delegate. Omusango gumuvunaanibwa ki? Ye yanominatinga Dr. Lulumi. Ne yansekendinga Buyinza. Naye yajjanga chairperson wa Iganga. Ne bagenda ne bateeka yato okulonda okwekimpatiira. Ne bamukasuka ebweru. Balala be bajja. Naye ne bwe bakola ekyo n'abo be baleeta balina omutima ogujja okuzza ekibiina kyaffe okukijja mu buwambe okukizza mu mikono gy'abantu bannannyini kyo. Ne bwe bakola ekyo olulimi abantu baali boogera lumu. Ne bwe bakola ekyo olulimi abantu baali boogera lumu. Tuzze kukyusa tutwale embalala. Kale bwe tutuuka embalala ngeri Ntigika yalimbi yali yakizikiza. Halimu omuntu eyasasula obukadde bwe 10 presidential candidate omulamba notuukaawo tewali wakwaniriza woteeri eri wali gali kwoleka balina obuntuntu bwabwe obusajja bwabwe n'obukazi bwabwe bateekamu naye nga tewaliwa so ng'oteeka okwezuulira wa ne group gy'oba ozze nayo ey'abayambi munansula n'ogamba nti kale bwekityo bwe kiri naye neesiga ekintu kimu. Tewaliwo prior arrangements nti abajja ba candidates nga abali ku presidential bajja kusula wano abali ku kino kyali bubeezi nti ekifo kiri hoteli bwete embalala we mujja bali possibly you could even finding a room zonna zajjudde bali kwegamba bava mu butamanya bukulembeze nene babeera ne futwa ettima enge n'obutali bugunjufu bwe bwononefu bw'ebibiina byaffe kati nga ekya Democratic Party aye bwe tunayogera bwetu abantu ba DP bali decent be bantu abagunjufu abagumiikiriza era abandisuubidde abakulembeze baabwe okukola ebiteekwa okulabibwako abalala nabo abakungu bajja kutegeeza nti obugunjufu obwo buli gye bagenda bwe babwolesa n'abalala babeegomba omusajja ba DP abo balina obugunjufu kale njagala nga tunagenda wali wennyini Kalulu njagala osooke yogerako ko munno bwe mwali mu lwokaano Engineer Sebamala avaamu atya. Engineer Sebamala baali bamulaalika nti okubeera president okusaba ekifo ky'obwa president weetaaga okubeera nti owezezza emyaka 10. Sebamala yali tanaweza myaka 10 mu DP. Bo bennyini be baatunyonnyola naye teyakyegaana nti yali yasaba waiver. Waiver kitegeeza nti barelaxingemu ku tteeka etteeka ne liragaya baalagayamu ku tteeka ng'ajja ku bwa MOP. Okwesimbawo ku bwa MOP mu Democratic Party oteeka okuba ng'oweerezza waakiri emyaka 3 kati teyagirina ye yennyini n'awandiika bamuterewo ka waiver ako yesimbewo najja kati ako kaali kamutega tuwogere mazima omanyi ffe tuli bamazima nabuki nabwenkanya era bwamala okwesimbawo bamutegerezaawo nti ate wobadde oyita nti wa National Council oteeka okuba nga owezezzaamu emyaka wagindaba ng'oli mubaka wa parliament oba district chairman myaka emeka 5 we bategekedde delegates conference obadde okyabuzaayo emyezi kekakwakulizo mwe bamukola ki mwe bamutegera eyo ye straight record. So abantu baali baagala kukyusa naye ate era bajja ne bagumiikiriza abaali bazze nga baagala kuwagira Sebamala kuba pulezidenti baaliwo abaaliwo nga bazze kuwagira Lulumi baaliwo n'abammawo abatonotono ab'omu nguuba
Waliwo. Dr. Lulume. Owulira? Dr. Lulume ense kulaba. Abatonotono ab'omunguba mwakuba akalulu ekiri ku rekodi Honorable Mao alina obululu 9 n'obusobamu. Naawe olina 3 n'obusobamu. Kati ogamba otya ow'olwenda? Nsumulula osuna. Nti ye alina munguba gwowa 3 gwe alina. Kati nkankusumululire. Nze nali mu bintu bino okuva dde 0 okutuuka we byakomekerezebwa. So era n'okujja bajja bwebwala bwala. Mwe mwaliwo bannamawulire ne mulaba enkuyanja y'abantu abamugamba abasegulire. Kati obeera pulezidenti nojjanga bozzeemu b'okulembera ne bagamba obasegulire batusegulire kumpi kwagalamu kuba bukubi. So yajja ng'alina abantu mpozi ababe abali ku lusegere ennyo abakkiriziganya naye kuba ne National Executive Committee ye abaali basinga obungi nga beemulugunyiza eno gye tuli. Sajja yatunda ekibiina kyaffe kakanda bwe tuli bantu jalabiriwa ne kugamba ebyo byonna byaliwo. Kaakati ebyo byonna byatugumya nti abantu bazze baagala kukyusa face ya kibiina kyabwe. Oba bakoze eki ne register gye baatuweereza e-register tugiprintinga nga bakoze ebikyupuli byabwe abantu twabakubiranga amasimu ne bagamba twagala kibiina kyaffe. N'ab'engulu eyo omukulu ogyava no twagala kibiina kyaffe. Kaakati ne tugenda mu kalulu saavaawo saakyusa ngoye n'okunaaba saanaaba nanteeka okutunuulira ebigenda mu maaso. Baakola buli kimu ne Museveni kyatakola wange ne Museveni byatakola mu kalulu baabikola n'okusembeka obululuma wasobole okuwezaawezaako nga balina bakanyama balina emmundu ze zaatusingako obungi era nga basobola n'okugoba ku Dr. Bayiga olwaleero okugamba nti Museveni ne Mao ani gw'olonda okutegeka akalulu olondako Museveni. Bombi si balonda babi naye ate ebibi bisiŋŋana. Ono talina ono wandirowooza nti no yandibadde akyalinamu empisa ez'obugunjufu eza DP. Naye bw'abeera ng'akola kiri olwo bw'abeera nga yatudde Museveni waali. Yani Museveni naye ndowooza ye yabayigiriza bino kwegamba democratic credentials z'abantu bano bannange eryokanga n'etonnya abantu nga banvumye sozi kaddu mukasa abantu nga batugereze mwetunda dda okola ne Mao biki kyenafunye embarara nze Lulume nze kwe kwolesa Mao nga kalulu kaganye bamukwata mundu ne bakanyama ne badduka ne boxi okusobola okabba nga bali we baali mu hoteli. Ekyo ensi yakitegedde ndi ne bubakola bino byonna baali tebalina busobozi kuwangula kubanga naliwo saanaaba saasenya manyo saakyusa ngoye n'abawagizi tuweeko ku that moment nga okuddusa obubokisi w'obululu twabira ku TV naye nawulidde ssentebe w'akakiiko ka oba basooke oyinza okutuwa ku Dr. Lulume awo kyabadde annyonnyola kuba nalabye okuddusa obubokisi obwo naye ne ndaba chairman w'akakiiko kammwe era tutera okuba naye wano Kennedy Mutenyu naga nti babadde bafunye nabo intelligence nti abantu babadde bakopa ebyali ekawempe nti wabaddewo be yayise naye baguns nti babadde bali standby bagenda kusambasamba obubokisi obululu bufe bwonna n'agamba mbu nga waliwo n'abalina petro nga baagala kwokya obubokisi bw'obululu obwo nti kyekyabawaliriza ne bafuna security obubokisi ne babutwala mu hotelo munda era n'alumiriza nti results Dr. Bayiga yazikkiriza kuba twabubaze waali awo wenjagala mulalu wange mulalu ekyo tokyogera Kennedy Mutenyu mulamu ate mwangamba n'ebintu ebirala nze kankubuulire abantu bannange nno mubeegendereze katukufuna eddoboozi kweriri kiki wali okkiriza bivudde mu kalulu awo yali akkiriza bayagadde okuba akalulu Mao akawangula addeyo mu bufumbo n'ekibiina kyaffe n'NRM sirowooza era bwe babeera nga bali decent ekimala
bateekwa okubeera nga bannonze okubeera pulezidenti waabwe. Kyokka abadde n'eddoboozi lya Dr. Bayiga mpulidde mu kiseera ekyo lyali lifudde ng'ali mu kampeni. Oyo gw'obeera naye wano Mutenyi yampa eddakiika 5 okwogera eri badelegates abaali bakuŋŋaanye nga nasula nabo ekiro. Eddakiika 5 ku podium. Naye nga mawuwe yamuwa essaawa 2 namba nga gwe tuwuliriza. Era ne complaining n'akazindaalo ne nkamuggyako ne mugamba njagala okwogerera wakiri eddakiika 15 zokka. Eddakiika bwe zaatuuka 7 n'aswitchinga off akazindaalo. Enkuyanja n'abantu nga nteekwa kujogereramu ku ddoboozi ekkalu kwe kusaakaala eddoboozi ekyenkanidde awo. Kati mukyaza wano abantu ab'ettima ab'ekko kuge mune mwe tubeewuunya n'okubeewuunya waliwo abantu abateetaaga kubeera mu bifo nga bino. Kakati kye mbadde njagala kunnyonnyola nti eyo moment eyo gy'oba otunyonnyola mutuuka mutyawo baleeta bakulunga olugezigezi nti bananyini tenti eri mega tenti mwe twali bagikola ki bagikimye bateekawo ne bakaddeyideyi batandika okupangapangaawo obutebe. Omanyi tent sezo nazo zibeera expensive kyo ng'ekyamazi. Kati buli lunaku lw'oba ogitaddewo era zibeera ki sente. Kakati ne bakulungaawo olugezigezi naye nga tewaliwo insecurity wadde. Abantu abasinga obungi abalala baali beebase, abalala baali batunula okusobola okulaba nti akalulu kaabwe tekabbibwa. Ne batandikawo paka obutebetebe awo. Kwe kukulunga olugezigezi okuteekawo mbu waliwo insecurity egenda okubeerawo. Naye nga waliwo amataala basooka ne batestinga testing 1 2 ne bajjako amataala. Bagenda okulaba nti twali tuguze ebitaala byaffe. Ffe ne tumyansa. Otyo. Nali nina ebitaala 3. Abasemba mala balina ebitaala kugamba nga light tulina boji. Twali tulina. Ne bagenda okulaba nga ekyo tekiikole. Kati bakulunga olugezigezi okutandika okututegeeza nti gundi tenti bagikola ki bagitwala n'olwekyo tetwagala kuinkaringa expenses. Ne tugaba nedda. Naba nga bagitwala basobola okugumiikiriza. Balo sawa zali 10 ez'ekiro. Ne twegugungamu awo. Tenti nga bagitwala kiro. Nga bagala mbu kutandika gipangulula. Ne tugaba nedda tetujja kukkiriza. Kati bagala okulaba nga obudde bugenda bugwako eddiba. Nga tubagambye okulonda nga bwe kuwedde. Lights weziri tubale era nga bwekiteeka okubeera nkugambye nti ne Electoral Commission yene ya Uganda bajejjereza ku bikolobero byezeekola kwa baali basobola bulungi nnyo okuteekawo okubala akalulu. Bino bye bagamba abantu bajja kusambasamba lwaki basambasamba ogungeeno era okimanyi bulungi naye movement bye basambasamba obululu eno ewagundi ewanalukoola nga beekwasa bino nabiri ne babusamba era with impunity nga ne police weeri. Police yali wali emundu ezali wali bakanyama. Kyembadde okubuuza nti insecurity yali egenda kuvaawo nga nalaba security nga kyebaali baagala okukola kwe kutwala obuboxi buno gye basobola okumanipulatingira nga security bagirina kumpi nga yeesinga. Eyo Kennedy Mutenyo yagambye wagenderako. Naliyo. Naliyo. Ate abo bakubbirawo. Ati unawuliriza kye baakola bagamba first of all ne testinga ng'omuntu ne mukulu Alitia yanjoininga yava West Nile. Yes. Ningamba ati wano waliwo okufa nengezaako testinga okwetestinga kiki kyensobola okukola ng'emmundu zintambulirako. Oyo Mutenyo musajja muzibu nnyo. Otambulako bw'otula Dr. Lulume genda otuule eri teebereza genda otuule eri nga wano we bamanipulatinga. Nensembera okulaba nteekwa okulaba ebigenda mu maaso. Nteekwa okulaba bwe basootinga obululu. Mutenyo nga takukkiriza police come and do your work. Nengamba nti I should measure ourselves ne Alitia. If we get out of this room yali efaananako bweti yekana bweti nga mujjudde police ne bakanyama diso ani bali awo buli move yonna gy'okola nga baasitusedda
kale tebereza naawe omusajja honorable kikanyamanya mugenda nga kikusindikiriza bwe kiti tosobola kumanya instructions ze baba bafunye aisobola n'okujjamu eriiso abalala babeera bakambwe bamuvinga n'ebiso nakutugiraawo mujja wano ne BBS ne munteerako ne program ne mukungubaga ennaku 12 zigenda okuggwako nga lulume yeerabirwa dda n'akalulu baategeka dda ani agenda okumuddira muki mu bigere so ng'oteeka okumeasuringa capacity gy'olina mu ruumu eyo just a minute capacity gy'olina mu ruumu eyo nokuti na bino byengenda okubulira ne Museveni tubiwulira na buwulizi bino nabiraba ne bayingizawo box ey'okubiri box number 12 box number 19 yali eya presidential era nze awo nali ntadde amaaso ekifo ekisinza okututawaanya kyekyammawo era twalina okukola kaweefube ne aliti okusobola okulanga amaaso gaffe gabeera kuli tubuulire box 12 box 12 neyingirawo eyo yeyaki nga mulimu obululu bwa muntu omu obusukka ndooza nga 65 kubanga boxi zino okuzigeraageranya buli emu okujjula ng'olaba obululu buli awo no tukifune bulungi n'abalabi ogambye box 19 ye yalimu bwa president yes ate 12 yalimu bwani president naye nga babutikingidde omuntu omu Robert Mao era si bwe buno obululu buno okugamba nti nno omuntu amaze okutikinga n'akafoldinga buli bwajja bulambalamba clean naye nange nalinamu kamu ssebo bankwatirwayo ekisa ne bampaayo kamu n'obulala bubiri bwe batta mu kimpatiira era bonna ne babucyaŋŋaanya bwe bati tubale kati eyo box 12 mwagikiririza ki ng'ate 19 ye yali ya president twali tulina maani power buli obusajja kugamba bukupya era training Museveni gyawa in other words baba bamutunudde bwe muti naye ng'ekyokukola temulina nga move gyokola yonna erina consequences yalina consequences kati nga tuli nze ne honorable Tia owulira naye nga emundu ziri wakanya basobola okukola anything nga tosobola kumanya instructions zize balina abantu betuwangala nabo box 12 ye yabakuba mwenna yes ku presidential level teyaliiko okuziina okubalwa kuwa president naye ate yayingirawo nebalwa with no impunity era nga bo it is okay bebo bobeera nabo wano lwaki sikuwumuzaamu awo omumbeja tina sebo kamalirize na kino sebo nti bino mbyogedde kubanga mbimanyi era tulowooza nti byakomye wano we shall challenge bagenda kusoomoozebwa tewaliwo kuwanaanya ekyokubiri tewaliwo buwanguzi bwe twafuna nga kwoleka ggwanga lino nti bannaddipi gye bali baagala ekibiina kyabwe betefutefu okukirwanirira era ababbi twaboolesa ekisembayo nti ekyali embalala kwali kukakasaawo ekibeero okimanyi ekyabasese ekyabalunnyanja odira ensonzi odira emamba odira n'ofumbira wamu kakati DPNRM akatogo ako oba girite cocktail party yetonekedde mu National Executive Committee Mao gyakulembera era eyo yegenda okulangirira bwegenda okuwagira President Museveni ku lw'ekibiina Mao yamaze okulayira kuba president ate yavaayo ng'alayidde ate ekibiina kyasigala mu ba chairpersons ba districts ba chairpersons 89 baatuulaawo ku makya ng'ebintu bibasobedde eyabatuuza yali Lukolokomba Dr. Balojja yaliwo n'abalala waliwo mungi wekawempe ne batuuza ba chairpersons ba districts ezo 89 ezaaliwooko mu kiseera ekyo abalala baali bakyali mu mahotels gaabwe ne basa kimu nti byonna delegates conference bye yasalawo ebya cooperation agreement ebyokuteekawo management committee n'ebirala byonna babidisowninze n'olwekyo ekibiina kiri mu districts kyosobola okwogerako naye eno omutwe ekibiina ekyo kye bakulembera mu mutwe guli National Executive Committee
eyo je cocktail party eya DPNRM mauja kulembe Omumbeja tina walugembe abalabi mukkiriziganye nange Dr. Bayiga mbadde nino mu obudde obuwerako yabadde atambulidde Kenya ensonga eno mwenna ndowooza mwabali mulinda kuddamu mukyaza wano nga President General DP omupya Mumbeja twagafa ate gwe wakiso Buganda ekusuba etya ne ani yalondebwa mu kikyo ani yakuwangula Okusooka abatulaba mbalamusiza ate naawe ssebo nenkwebaza okunkyaza guno mulundi gwange gulinga gwa kusatu ne bakadde bange bano mbasizaamu nnyo ekitiibwa ate ng'era twalinga nabo nnyo mu Democratic Party. Mukama wange Dokita tukwebaza otukwatira enkasi oba oliawo ebimu tetwali birabye. Amanya Mumbeja Tina Walugembe ssebo neesimbawo nga Vice President wa DP Buganda Region. Buganda nga eddoboozi lya DP tokyaliwulira, ebivumo bibadde bingi nnyo, okwebakanga kungi nnyo. So roadmap we yafuluma twatandika mobilizing abantu for registration. Era abantu bangi nga batuvuma. Tuwewandiisa biki mawe ekibiina yakitunda n'ebintu ebirala bingi. Naye abantu okujjumbira okwewandiisa twabagamba eno process gye tukola yegenda okujjako Nobert Mao. Era nze natambula district eziwera 17 nga mpagirwa bakadde bange aba Dr. Lulume n'abantu abalala bali wano n'ebweru w'eggwanga bannanyini kibiina programu eyo baali tebagye-embracinze naye ne tubanyonyola lwaki beali ewandiisiza okubeera bammemba b'ekibiina nti we batagijjumbire tetujja funa badelegates bagenda kukyusa buki bukulembeze. Abantu bangi programu ne bagijjumbira ne beewandiisa mu district naddala wano mu Buganda ne beewandiisa era nenvayo okuvuganya ku kifo kya Vice President wa Buganda nga ndabe waliwo eddoboozi eritakola ki eritatuuka. Bino ani yaliwo ani abaddewo president wa Buganda? Kajimu bamuyita Kajimu. Yaliko meya wa Mukono. Kifo kyakibaddemu naye tasuse na district mwava. In fact abe Mukono bamugambirawo tetugenda kulonda n'akalulu ke yeesimbyemu akachairman wa district kaayika emirundi ng'esatu paka we yava mu kalulu abeera mu municipality ye Mukono ebya district babimusanzaawo okubisayininga ne bagana nedda twagala omuntu akyali mu kumbavu n'amaanyi okulaba nga atwala Buganda mu maaso. Naye nga nzizeeko emabega mu kwewandiisa tugenda okuva eno e Kampala. Ekisooka register bano abasajja baali Buganda nga Buganda batyo gitambulamu era tebaginoonyamu kalulu tolina we wabalaba. Naye balina kye baaleeta ekitaali mu mateeka kuba we batuweereza forms ez'okujjuzaako executive bagamba badelegates babiri buli constituency nga tebaawudde nti musajja oba mukyala. District constituency ez'enjawulo ne zironda badelegate nga balonda abamu n'abasajja bokka kubanga etteeka lyali teriraga nti oba musajja oba mukazi. Ebiseera ebisinga abakyala ndowooza batwala nga abanafu ne bagamba nedda okulonda badelegates ababiri nga balonze musajja na musajja. Siranda n'ayisa etteeka wonna wali walondeddwa badelegates nga bonna basajja n'agamba kubeereko omukyala kuba bamanya ebiseera ebisinga abakyala tutera oba kuba banafu mu mitima oba tukkiririze oluusi mu bintu ebiriwo naye era nakyo tekyabakolera. Abakyala baalondebwa naye baatuuka eri nabo ne babafuukira ekizibu kubanga buli omu yali alozezzaako ku kibabu DP kyebaddeko. Tugerageranya akalulu k'akawempe gye kaali nali omu ku baanoonya akalulu. Ebivumo byali bingi nnyo. Twayagala ositula eddoboozi erikyusa obukulembeze naddala ffe abantu abalina ambitions kubanga togenda kwesimbawo ng'okutta etiketi ya Nobert Mao mu embeera ekibiina gye kikola ki kwe kugenda ne tugamba katugende tulwane tukyuse obukulembeze bw'ekibiina. Naye mu kusookera ddala okulonda kuno kwabadde kugamba constitution ya DP yasuuliddwa. Nominations we zaabeerawo twasooka ne tulira nti wagenda beerawo akakiiko akasengejja abeesimbyewo ekyo nga tekiri mu tteeka lya DP. Bulijjo abantu banominatinga ssente ne basasula ensaamusaamu. Mwami Siranda ne Mao n'akakundi kaabwe bateekawo ssente empitirivu eziremesa bannakibiina abamu naddala oba oliawo abalina obusobozi okuzisasula. Bapulezidenti babateeka ku miliyoni 10 ate nga bulijjo basasula obukadde 5. Ekifo ekyange bulijjo basasula emitwalo 5 ku luno twasasula kakadde. Naye olw'okwagala okuweereza ekibiina ne tugamba kasente zino katukole ki katusasule. Kununula kibiina tugamba yadde bazitaddewo katukole ki katuziweeyo. Naye mu kuziwaayo abantu abanominatinga wayitawo akaseera katono kubanga omuntu waba tatuukiridde
tewali lwaki okwata ssente ze muganire wali nga yeewandiisa nti owaaye tojja kusobola kugenda mu kino ekifo olw'ensonga eno n'eno wana akakiko k'ebyokulonda k'eggwanga ke tuze tuvumirira bw'oba oyina ebyotatuukiriza essaawa eyo bakugamba obuzaako akafaananyi obuzaako omukono eno endagamuntu yoono tewagirese wataddeko linnya sente zo tebazitwala naye Democratic Party abantu n'ababuzaako erinnya erimu babakola ki katwava eno kugenda mu delegates conference kubanga ye supreme body y'ekibiina tuyina national council tuyina national executive committee ne delegates conference esobola n'ossazaamu ebimu ebiba byayisiddwa kati twagyesunga nnyo ne tugamba yadde bajjeemu abantu bwe tunaatuuka eri olukiiko lujja kubazzaamu kubanga luyina obuyinza kubanga ebyali bikoleddwa byali bimenya mateeka ekisooka akakiiko ka mwami Mutenyu yali atuulako bwomu yasalawo gwawandiika yasalawo gwajjamu recommendation yazeewandiikira ate yazisalawo ekyo kyali kikyamu kuba bw'okola recommendations n'alirowooza nti waliyo abantu abalala baali badde bazitunulamu ku muntu oyo gwoba ozikoze eki naye ebisinga byonna ye yali akola ki ye yali asalawo bwe tutuuka mu delegates conference twatuuka lwakuna abantu bajja bayitirivu nnyo ndowooza be batasuubira mwami Siranda abantu ne bamutuukirira n'agamba olwaleero twabadde abantu balina kujja naye tutandika lunaku lwankya naye ng'ate programu abantu balina tuuke olunaku olwo balagibwawo okusula baweebwe n'ettaaga zaabwe nga ba delegates enkeera tutandike butandise okusinziira ku programu gye baali batuwadde twatuukawo abantu nga tumanyi na wootandikira wooteeri ng'ejjuddemu bantu baabwe tewali wakusula naye ng'ate sente ze twawadde twalowooza nti zijja yambako ku nteekateeka abantu ow'okusula oba oliawo n'okulya olunaku lw'enkeera ebintu engeri gye byatambulamu nga we wabiraba fe abeesunze okulaba nga programu bw'eneetandika twali twesunze okulonda chairman agenda okulira akakiiko k'ebyokulonda presiding office etteeka lya DP ligamba delegates conference ejja kulondanga presiding officer bo kye baakola bamwapoitinga bwapoitinze Siranda yamusoma ne bafunaawo amannya chairman mwami Mayambala yagasomanga na kapapula Kizito Dominic ng'amunoonya na bunoonya naye nga ffe tubaddeko mu kanso bano bakama bange bakulembeze kebere parliament wabawo minutes ezaakolebwa chairman bwaddamu ozisoma wabawo reactions order oba chairman point of order oba point of information byonna baali tebabikola ki tebabikkiriza kati ekiro chairman mwami Mayambala yali akubiriza olukiiko nga taganya delegates kwogera emikono tegikkirizibwa toyina kuwanika balonda bantu baki kati lindako ekyo mwali mu kiki ekyo simanyi oba twalina mu katale kubanga bw'obanga chairman mu katale bwe mba nina byengula bampuliriza naye nga gujjukira delegates conference kubanga twagenda nga twagala okumenyawo cooperation agreement delegates kubanga batambudde mu national council yagigoba ne mu national executive committee yagigoba nga bamemba balinda ne delegates conference ekole ki twatuuka ng'ebyo byonna baali babitadde wano buli agenda yaabwe gye baali batuwadde buli kimu nga bakitadde wano naye tebyawulirizibwa tewaliwo kubaganya birowoozo nga mwami Mayambala ndowooza akolera ku oda za mwami Mao mwami Mao era yamukubanga n'akama kuba mwami Siranda yatuula wano ne mwami Mao n'atuula wano ekintu ekyali ekibi ennyo mu Democratic Party bwe tubanga tugamba nti tuli bamazima ne bwenkanya President General w'ekibiina yali yeesimbyewo nga ne mwami Siranda yeesimbyewo naye nga be bakulira okulonda be basalawo ku buli kintu mwami Siranda yaleeta amannya g'abantu era ye yaleeta n'erinnya lya mwami Mutenyu bw'alireeta era nga balonze n'omuntu ali sekendinga ekintu ekyali kimenyenya amateeka awo wonna awo ku kulonda mwami Mutenyu obuzibu kwe bwava waliwo gundi ze baali bayisiza amendments nga bali embalala waliwo ze baali yakusaba oyiseko mu bufunze waliwo bye baali bayisiza naye bwe tuka mu delegates conference ne tugamba nedda ebintu ebimu bye baayisa tugenda bimenyawo kubanga waliwo akakiiko ke baali bataddewo ke bayita management committee mu Democratic Party constitution kaali tekaliimu management committee netuulako Siranda etuulako Mbidde etuulako Mau etuulako ne Mayambala kitegeeza nga ne bw'olonda neeke ebeera tejja kusalawo ku bintu bya kibiina okuggyako kana akakiiko kubanga kazize kasalawo ku bintu biki bingi ebyo byonna tebaatuwa mwaganya bikola ki akakiiko gaye tekaaliwo okusooka
akakiiko Mau yakatondawo naye nga mu constitution y'ekibiina tekakola ki tekaliimu kati oba oli awo president wamwe alina obuyinza obutondawo obukiiko bwe buti ne bw'aba alina obuyinza delegates conference oba national council erina okuyisa kati tebaakayisa wano ne tulinda delegates conference akakiiko tukajjewo kubanga tosobola teekawo eyo management committee ate ng'oyina n'enneeke kitegeeza ogenda kunafuya obukulembeze obulondeddwa ekibiina kya DP kibadde kikulirwa abantu bana mwami Siranda mwami Mau Mayambala ne mwami Mbidde kati twagendanga ebyo byonna twagala tubikube ne cooperation agreement gye baakola nayo tugikole ki naye nga tuyita mu kuteesa kuba delegate conference omuwanika ne mukubaganya ebirowoozo ku bintu ebimu bye mutakkiririzaamu kubanga bammemba be basala baddembe n'okugamba nti executive yonna ebaddewo ekole ki eddeko buba buyinza bwa delegates conference kati ebyo nabwe tutuuka okulonda Mutenyu ne kutuuka chairman yatukola bubi kyotalabanga teyatuwa mwaganya yadde okulonda ye mwami Mayambala yali Dr. Wemmengo yakozesebwa nga buli kibali kye bamugamba kyakola kati olunaku olwo lwonna ne lufa mu kuleeta erinnya lya mwami Mutenyu okubeera nga ye presiding officer mwami Siranda ye yalireeta kyokka naye yeesimbyewo ne balonda Bulonzi ali secondinga mwami Mutenyu jjukira ku bye yali akoze okugjamu abantu abangi nga tulowooza tujja kuweebwa omukisa eri tuwanike bano bajjibwamu batya ng'ate bajjibwako ssente zaabwe nga tulowooza delegates conference bamemba bajja bakola okukakana nga Mutenyu akomyewo okukakana nga Mutenyu akomyewo Mutenyu yakomawo mu bumenyi bw'amateeka kubanga teyalondebwa bamemba ba kibiina ekyokubiri Mutenyu n'okulayira by the way teyalayira kubanga etteeka ligamba wano baatuwandikira ne batugamba wajja kubawo appointment of presiding officer n'okulayira kwe Mutenyu olwamulonda n'adissolvinga ki n'agamba tugende tujja kuddamu enkeera bwe yajja bamemba nga bayingira yatandikirawo naye nga jjukira teyalondeddwa so enkeera twasuula tuyiiya tukole tutya bachairman b'amadistrict nga Honorable Lume bwakugambye 89 baatuula ne bagamba ffe bannannyini buyinza kuba twatuumibwa kubanga district bachairperson be bamu ku badelegates abasookerwako ne parliamentary group baatuula ne bakubaganya ebirowoozo okulonda ssentebe w'akakiiko kw'ebyokulonda kubanga mwami Mutenyu yali talondeddwa mu mateeka mwami Mutenyu bw'awulira nti bachairperson baayisa resolutions nyingi ne baleeta poliisi ne batugoba ne tuddamu ne tufuluma buto kankulisire usazemu katono awo kati omumala okugenda mwami Mutenyu tebamulonze alondeddwa mu bukyamu ne mukimanya n'okulayira talayidde kati tina weetaba otya mu kalulu bwe katyo akukubirizibwa omuntu nga kuba omanya nti buli ekikolebwa mu bumenyi bw'amateeka n'ebivaamu biba bya bumenyi bw'amateeka akalulu nakavaamu nze ng'omuntu bwe tunulira ebyo byonna ebyali baddewo ekiro ku kyamaani obutawa bammemba ba delegates kuteesa naye ntunulira mwami Mutenyu engeri gye yalondeddwa naye ntunulira ng'Omumbejja Tina Walugembe anoonyeza akalulu mu Central Buganda region kubanga etteeka lyaffe erya constitution na bulijjo tulondanga Buganda bwe natuuka eri ne bagamba bakatadde wonna Uganda yonna egenda kunnonda n'abantu gye sitagenda nga kusaba kalulu ate nga tekibaddeewo ne mu constitution yaffe bulijjo yali taleese bya muganda wange Lumu okulonda leader of opposition mu parliament nti bonna bamulonde naawe kye baakukola nange kye bankola nga ate si bwe kati bwe ntunulira bino byonna ebyabaddewo ekiro ne ntunulira ne kye bantaddemu okulondebwa eggwanga lyonna naye nga ate bula bubiguzi ne bayiwayo obubokisi bwonna tekwabadde siiru bacandidates abeesimbyewo buli omu teyabaddeko na agent mwami Siranda yaleeta abawala buli boxi Mutenyu gye yateekawo nga kutuulako omuwala n'abasirikale 3 abeesimbyewo nga tebakkirizibwa yadde okugenda ku boxi yaabwe oba okwogera n'abaki ne ba agent ekyo wali okirabyewa so akalulu tekabadde ka bwenkanya era kyendowooza DP wakuba tulina okutya nti minisita wa justice abantu bangi batya tujja twala omusango mu kooti kubanga Mau kati ye ataasa mulimu akasembayo nga tujja kudda akasembayo ffe ng'Abaganda twasosoddwa kyotalabanga Abaganda n'Abasoga bwe twatuuka twammibwawo okusula abantu b'engulu nga be balina hoteri mwe basula ffe tetulina wa kusula bwe basomanga abantu okugenda ku mmere basookanga regions ezeeyewala Abaganda nga basooka ne basoma ne bayingira Abaganda emmere bweggwayo nga baggulawo geti mulundi gumu ne bagamba Abaganda bayingire n'Abasoga nga emmere ekoze eki emmere eweddeyo kyalabikidde ne mu bifo Mau bye baayisaawo nga biri unopposed ekibiina nga DP ekiyina bammemba abasomye abayivu abakugu kyayisaawo bammemba 36 nga tebavuganyiziddwa
president yabayiseewo kubanga okujjako Dr. Lumu okuwangula akalu abalala bonna basomye busomi nti bayiseewo yadde babadde bawanguddwa. Kankusomera abakulira ekibiina kya DP kubanga Mau akomezaawo omulembe gw'Obote ali against Baganda ddala. Ne Siranda abadde ng'akyogera luno kino ekibiina mbu kyabajjajjaffe. Omanyi Siranda ne Mau baava mu UPC. Mau ye president w'ekibiina kya DP. Addirwako Fred Mukasambidde oyo buli omu amanyi gy'ava ogutali musango. Akulira Secretary General w'ekibiina ye Gerard Siranda gy'ava mu manyiyo. Akulira abakyala mu kibiina ye Sala Odongo gy'ava mu kolaki gy'ava mu manyiyo. Abakulembeze kwegala ebifo ebinene byonna mu kibiina organizing secretary w'ekibiina bamuyita Abati Lutagwera. Akulira ekibiina mu diaspora Okyengaamu. Kwegamba olabira ddala ng'ekibiina wano mu Buganda bakikoze eki. Ate ng'abo bonna benkugamba tewali asimbawo bakulembeze. Ebyo ebitundu ebyafunye ebifo tebiina yadde ne bakansala. Democratic Party badde esibuka wano mu Buganda kati bw'ogijjako ebifo byonna n'obitwala lwampaka. Ekibaluma kwe kugiyita kibiina ky'abajjajjaffe. Mau yagambye kakati kale kyabujjajjamu naye nga nze siinayo wadde ne jjajjange yali mu kibiina kino kakati nange kyange. Era kyasinga Baluma Abaganda bayimba ekitiibwa kya Buganda bwe twajjako oluyimba lwankole bakikuliriza nnyo ti Abaganda tebawadde ekitiibwa lukuŋŋaana ne babeera ku ekyo Mau bonna campaign obwedda agitambuliza ku tribal cards ng'avumirira Abaganda era ne yeewera Abaganda obutafuna bifo binene mu DP yamaliza nga Abaganda abawangudde akalulwako abasinga yabajjeeko n'alayiza abantu abava mu bitundu ebirala. Kati Omumbejja Tino omusuubira okukwata tiketi ya DP ajje mu Buganda asaba akalulu akasabaani. Nja kuddira Honorable Sewungu yitako katono mu DP oli wa Nuupu naye DP gye wava kati bitunuulire ku national level singo wa DP naye bitunuulire ng'okulonda kwa DP bwe kwabadde vis-a-vis n'okubaddeko ewalala. Gwosoose era okunteka mu program eyogera ku kibiina kya DP era tewali wonna ebbanga bukyanganva mu Democratic Party kwegatta ku National Platform bwe bali bansanze nga njogera ku kibiina kya DP okujjako nga nsisinkanya abantu nga Dr. Lulume ne mugamba Tino ono naziika taata nali maze okugenda naye ndwawo naye olwaleero kambeko byenjogera ebitonotono ekisoboka kati birabe mu ngeri ya musajja mukulu munnabyabufuzi ate munnamateeka. Nze kyomukisa omulungi Dr. Lulume nali naye mu kuziika omugenzi Kakooza Jebbi. Tamanyi lwaki nayita simanyi lwaki tiyamanya tinayita Oweekitiibwa Kabanda yabayogera nga Secretary General wa DP waali nayita Kabanda ne basituka bonna ne bagenda ne ono n'agenda mabega wa Oweekitiibwa Kabanda ne Secretary General kati Oweekitiibwa Kabanda n'ayita Secretary General ayogere kati bwe baamala okwogera bonna Dr. Lulume ne Kabalagala mu lumbe lwa Kakooza Oweekitiibwa Kakooza taata wange omuto nze baali baagala kulemesa DP kwogera nensaba omwami yali MC awe Dr. Lulume ayogere ku lwa DP bwe twali Lubaga nga tuzigenza okusabira Kakooza nayomba n'omwami eyali ateeseteese okuma aba DP okwogera naye bwe baamala okwogera ebyabwe byonna kyenayogera Dr. Lulume bagati yakitwalanga nsonga naye of course baali mu haigia nabagamba ne mugamba ekintu kyonna ekitegekeddwa Siranda ekitegekeddwa Dr. Ani Munanka Mau okulonda ambidde ngenda mwogerako because obuzibu wava ku DP buli kumbidde ate nabyogera ngabe ndwawo okwogera ku bya DP naye olwaliro mpadde omukisa ate byenjogera sijja biddamu era tulina ojja kunsanga mbyogera kubanga eno program gwagituwadde ne ngamba Siranda nabagamba buli agenda embalala n'atuula mu conference eri organized by Siranda and Mau aba legitimizing okulembeze wanyi bwa Mau naye nasanyuse kye bakoze kati we namaliza ne ngamba Siranda Dr. Lulume note this nakikugamba waliwo nti bwe mumala Siranda bwe mumala okulonda gye mulaze ojje nkubulira ekyoyina okukola bwe mumala okulonda kwammwe naye obanga oyagala nkikubulira okimbuuza kati nga nkyaliwo ate mwami Siranda yava mu kuziika yavaayo ssaawa 3:30 ez'ekiro n'Oweekitiibwa Kabanda naye kyenziramu namanya lwaki nalonda Kabanda ayogere naye Kabanda amanyi lwaki yayita Siranda ayogere DP erina challenge emu
ono tiyaliyo eggulu delegates conference yali alongosebwa sirowooza Dr. Lume yaliyo tiyaliyo mu tiimu yonna omuntu yenna eyalaba ekyali eggulu mu delegates conference eyaliyo nga ffe tumaze okuva mu kibiina ekyo ategeera ekyali kijja mu maaso. Ekyokubiri abalaba TV eno constitution ya DP gye mmanyi ne mu mmotoka yange ngiina ntambula nayo tebangako na kawaayiro katekawo chairman electoral commission okujjako nga bakateeramu eggulu kubanga empya sigikola ki sigiina kyensabye omumbejja ti ajja kumpa ku fayiro nange ngende nsoma ebyange ntegeke ebintu byange nga musajja yasoma buli jani yalondesa constitution ya DP egamba bwe mutuka mu delegates conference mwe mulondera agenda okukyeyalinga agenda okuba chairman electoral commission ba Dr. Bayiga kye bali bakoze era okulondesa okwali Embale okulondesa okubadde Katoomi gye twalondera amawaalo kwakumunga Dr. Honorable Kawanga John kwanze delegates conference ya Sembo gendamu John Kawanga owe Masaka sibwe kiri okulondesa yava kuba vice president Kawanga yali Katoomi gyeŋŋamba twamulonda n'akola ki n'alondesa nga tumulondeddeawo kati okuva eggulu chairman electoral commission mu DP amanyiddwa nga yani ye Mutenyo okuva n'okulonda bonna abakansala bonna abali license abawandiika ninge mu constitution ya DP tekikola ki tekirimu. Nze bwe twali DP bwetuuka e Masaka mu 2011 ebimu saagala bijjayo nga mwami Mbala bwayogeddeko emabega twafuna obuzibu bunene candidate omu yajja nga independent n'asula aba DP bonna ne tugenda mu 2016 ne tutula ne mukulu omwami owekitiibwa Mathias Mpuuga najja mu Democratic Party nga candidate wa DP bwe yajja na ekibiina ne kikomawo mu Masaka abaagwa bonna ne bakola ki ne bawangula era DP netambula kati bwe tujja mu 2016 tutambula kutuka 2021 omukulu omu bamuyitambidde Fred naga nti agenda kwesimba kwani ku Mpuuga ne mugamba mbidde togenda kwesimba ku Mpuuga okubanga olutalo lwatukuba mu 2011 kyali kuba mwami Mpuuga mukama waffe mubaka ompya yajja n'avuganya independent n'akuba Kawanga ffe tubeera bakawanga ekibiina ne kiyulika kyonna nkwegayiridde mu byokola byonna komawo Kalungu East ovuganye Sempijja ovuganyani Sempijja ne mtuka ku Kisten ne mugamba nangamba ne bwe nagenda mu East era Mpuuga ajja kugwa e Masaka ne bwe ngenda uki ne mugamba lwaki gwo yamba okitiibwa Mpuuga okugwa ng'omwesimbako ng'ate yajja mu kibiina ne mugamba kati last point gye nkuwa mwami Mbidde jangwe Kalungu West ewange waliwo structures nze nali teacher mu class nali tata wangu wa DP yafa DP jangu mu West wali organized nze sifaayo mbedi mu parliament ebisanja bibiri naye ne bwe naagwa ngende mvuganye Sempijja bw'ojjeeno wangule nze Sempijja ne bwana mpangula wali oswitching over mu constituency yo sina kyenfiirwa mu Lubaawole n'abasomesa obusomesa bwenkoze emyaka sandifunye byenfunye muki mu parliament ne tutumu ne bwengwa mu terms 2 ne DP ekole ki esigalewo kakati ebyaddako byali bya olutalo lwasitandikiraawo ne tugenda teri kiwandiiko kyali mu DP block kwesaasayininga buli kimu ne tutambula nga tutambuza Kyagulanyi ze 2017 ne wekitiibwa Kyagulanyi oyo nze namwegayirako ng'agenda okwesima ne mugamba njagala okwata etiketi ya DP but by then nange saali twali tumanyiganye nnyo nga bwenkola awo ng'agenda Kyaddondo East naye nampa ensonga ze nga ziri legitimate ng'olejja waliwo candidate ng'avugibwa era musajja oyo gwegamba ani Fred ne mugamba twanyumya nnyo kuba tumanyiganye bulungi va ku bino ebyomuziki gwe tukuba naki okumaliriza tugenda okutuuka okujjuza ebifo abantu abafudde olutalo lwali awo ng'ekibiina kitandise okukola ki ne tutuula ne Mao ku popopo nganze DP whip asayinize ku ndaga buli kye twasalangawo ne Mao tugenda okulonda obukiiko mujjukira mpapuleza green n'enjeru kidandala buli kye twasalangawo Mao n'akikkiriza nga bwasinkana Mbidde abimukyusa byonna n'abikyusa paka twalonda ne tuyita National Council simanyi ba Dr. Lume yagirimu eyo eyawano ne tuteekawo owekitiibwa Kabanda
ne tutekawo owekitiibwa Sseggona ne tutekawo ani nga tuvuga ekintu kyotula nga akantu katulina mu akatonda tuzimba akanene akaale akanene. How do we change the constitution tulonde nti president asobola kuba flaga bearer ayinza otaba flaga ki bearer nga tumanyi tuleeta Kyagulanyi akwate tiki kwa Kyagulanyi by all standards by all knowledge family ya DP era mwava beba edi yawe nekitawe na muziika twagenda okumaliriza nga buli kitukola kina kika naye bantu kibayina obulwadde bwabwe abasigala beerabira okumanya nti mu DP mulimu abakola ne mawo ng'ate baawano bwe basingira ddala okuba ababi era n'embalala mwabalabye mugenda mutya embalala nga mawo nze nalina ba delegates ku ngono yeesimbyewo nga siwagire ono ani nga siwagire ono Dr. Bayiga nenda sawa Dr. Kandi oyogera ku byekatomi nze nkubuulira nalabikidwa Bikira Maria Namugongo Bikira Maria namulabye naawe ne mamulabye era nemanziina ku bya DP njagenda mu ggulu byenjogera wali tomwogera ekatomi nalina mawo ngaba delegate bange bonna babagira aliwa ono abava e Kalungu actually Kalungu twava ba delegate this time tebaba de bikachyenkulira mbamba ina sibade batufu ate be babadde abatuufu okay bwana choka tundachiba kimwebaza kwanze nzumanyi enchiko zazibade waneza DP okutwala e Kampala zonna nga ogenda omuntu omu naye ekintu kyekye ngamba bano ba honorable Lulume okugenda mu delegates conference eyo etegekeddwa Siranda omanyi Siranda ekyaleeta obuzibu mu DP ekisooka kyesikanya naye byonna bulira njagala nkujjeyo omanyi nti Siranda okubawa ebifo bino nga bayitamu twagamba nga tubalansinga region kyaleeta obuzibu tubalansinga naye waliwo obuzibu abo bwagamba ogamba nti delegates conference etegekeddwa Siranda ye secretary general wa DP Secretary General yategeka delegates conference kati obadde oyagala ani abategeka abantu basigala mu DP the biggest window they had DS edene lirimu yali yakiwanuka galiko n'abantu ba Dr. Sana ne team yawe there's no way you can away from court to manage mawo byakola because byakola okuva eggulu byazakola byagala redress ya court ne mmanya nti muzimba team nze mawo namusinkana ngaafunye ono ali ku record muganda wange ono mukatuli kimunani ali ku record sempala bwefalika ko Dr. Lume banga katiziko na dempagiranga president okuyitamu ajje tutambuze ensonga namugamba nembaga nti mu budde bwe buti mawo agenda nimbaga muyita abasajja abakulu mu DP abasiga kwafe twavaayo mubayite mbatuuze muteeke mangu nnyo okulabanga mutegeka system egenda okubanga mawo agenda kufuna wa minister namuna kimutegese kijjo mubakba kijjo mukubanga mwakitegeka dda nga kati Buganda bwogiraba Buganda we tuyimiridde bwe tutatandika na ddoboozi ly'amaanyi mukalwa kajja 2026 abantu bagenda kufa Museveni agenda kukola efujjo lyonna mu Buganda buli kimwe ekigenda okukolebwa wano ne covid bajja muzza mu Buganda wano baletewo endwadde eriwo because it is a dangerous sport for NRM. Am I correct? Kati chenali mbagamba nti mutegeke omusajja ono nze nali njogera n'owekitiibwa Mathias Nsubuga nemuwa information bwenti nemugamba njagala nkutegeeze owekitiibwa bwati ne bwati yavuganyiza mu Kampala naye agenda kufuna obwa minisita bwa Museveni nkwegayiridde yanguwa oteke ekintu mu public kubira no mugambe nti omukyalo nagenda kufuna obwa minisita bw'oba tobukoze agenda kufuuka minisita wa Museveni naye yavuganyiza mwamuwa tiketi Nsubuga n'abinyooma nali ndi awo ng'omukazi omwadde wa minisita ate Nsubuga n'abeera ku pate ye ng'akola ki ng'amaze okufuna obwa minisita namuga nti kati kitegeeza you legitimized her kuba twagambye tegeka omuntu ono nga tannakola yavuganya mu Kampala nje kyagala genda mu mannya kyagala genda mu mannya so kakati nakyo yavuganya Kampala so ebintu byetugamba bw'oba otunuulira ekintu kyali Kahindo Tafiire ajjanga ayagala wa Secretary General wa NRM amama Mbabazi nga ye Secretary General naye nga Tafiire asinga mama Mbabazi uki amaanyi ukimanyi oli munnamawulire what happened Mbabazi yaggalira abategeesi bonna luddawa ebweru oba kitegeera but you see the difference between NRM and DP NRM eri mu buyinza bweremeddemu ng'ebubba kati byo bwekola walinayo batunulira nti wano wali soosi yaki ya ssente ono owekitiibwa akyogedde management committee ya DP kyekintu kye twasooka okugaana
nga mawa atambuliza ekibiina mu management up to now era gye mwakoze eki mwagendeddemu naye nze nali manyi nti there would be a court redress okukola ensonga zonna nga bwe twatugamba bastopinge delegates conference because mami mawo namutuuza ne mugamba namusisinkana ng'amaze okufuna obwa minisita ne musanga omanyi we tuteeka bugundi box waffe bateeka bu pigeon hall finna ne Dr. Lume bwe tuteeka noona amanyiyo ne mugamba mawo ekibiina kino okiraba oba olowooza nti Museveni because Museveni tajja tuwangula 2026 oba olowooza nti Museveni ajja kuwangula 2026 alabika gugu alesenga image yani y'Oulanya ate jjukira Oulanya yali yatandika ekintu kino mukama mu ekimu eky'emirembe ekyammawo ne mugamba akola ekintu kimu noonya mawe Museveni akuzimbire constituency nga gye yawa Kayindo Tafiire ya miruka ebiri ogesimbemu ofire ekibiina okikwase bannannyini kyo ogende odde mu parliament nga boze kati oli minister next official oba Museveni ali wangula kye tutasuubira oba ali ki aliwo akwadde ofuke mubaka wa parliament ogende eggulu ojja okola ebintu bya NRM naye ekibiina okikwase baki bannannyini kyo mawo nantunuulira nannetegereza ne muddira ne mugaba byenkubuulira mbibuuli am quiet soogera ku bintu bya DP naye kyolina okukola kyekyo kubanga ekibiina kino gyokitwala siwaki siwalungi naffe abaavaayo abakuwagira mu nsobi batukola ki batuteekamu oba okitegeera n'olwekyo mwami Kaddu Mukasa ebintu byonna bano byeboogera is postmortem era byali bisuubirwa byali bisuubirwa byalina okubaawo kubanga omuntu kubayita ategeka siranda okuwangula bwa yala sagala byogera for contempt of parliament okuwangula bwa East African Parliament ebyo biveeko tuli ku DP eyala gite naye era ng'ekkubo naye yali isiza likola ki liri eno bw'obanga olina statement ya Museveni egamba nja kumalawo ebibiina use court mugikunamye bagifungule esigale ng'eri ki bwereere because njagala nkubuulire ekintu kye mwawonye kyonna embalala ekikulu bantu tebafudde delegates conference y'embalala twali tugitwala mu 2021 oba 2020 ndowooza mawo n'agiremesa n'agikyusa ng'era ali naani ne Sirani mbidde mubadde naye abadde manju ku kiyungu tomulaba avayo buvi ng'alingiza kikyenkoze because all the challenges ziri mu DP olusu lwonna obuvundu bwonna obulese bino byonna bwatandika omuntu mawo gwakkiririzaamu ali muntu ogwo mbidde era bw'ofuna omuntu mukwano gwa mbidde omulungi simanyi kuba musisinkana n'onyumya emboozi ajja kukuba buli kimu kye yakoze how we manage these systems mbidde mmanyi kye yakoze okitegeera kati nze Sseewungu ne mu bbiri n'okwekeka teyeekwese ne mu 2021 gwe wamulaba mu kamera ati yajja okwogera mu 2021 nze nali sisobola kukwata tiketi ya DP era muyina challenge tuli wano ku TV olinkubira nga tugenza 2026 oyinza okukwata tiketi ya mawo nowesimba ku DP n'okwata tiketi kyabulabe because that's the legitimacy of the elected president aze mu bubbi mukubba obulu bw'okaabiramu kati Sabamala yafulumye Sabamala kituufu constitution kyewalogera toyinza kiwakanya naye Sabamala omuntu aba yali civil servant ng'akola embaali omuntu ba civil servants bana birabe bakirizaamu mwanyinaze musomesa wa primary ali teacher naye alina kaadi ya DP kati baba asobola omuwa kaadi neyesimba mu 2021 oba okitegeera eyayiseewo nga liga advisor nga tavuganyiziddwa mwami Kenneth Nsubuga Sebagayunga mu DP amazeemu emyezi 6 abadde wayo n'ale kyeŋŋamba ebyo byonna biraba byogera Sebamala you could not stop him naye gwe ne Sebamala still nammwe mwalimu of course okuvuganya sikyali kikyamu naye everyone twali tuvuganya omuntu atuleta omuntu atya omu twaleta Dr. Lume yali atya ate kyenjagadde mu correcting ekintu kya mbidde kyeyogedde si kituufu tugaa nti mbidde gyava wano mu Buganda wali amawanga mangi kati Sseewungu ni Muganda gere nkuwa example njagala genda wahona bose mpala neddira Lugave Nzikatamba kati buli muntu no kyenjagala nkiddemu kyenjagala okwogera era ekyo ekintu bakibuuza nti are you going to blame ogenda kunenya omuntu omu mu ggwanga olw'ensobi z'akoze ku ggwanga lyonna ensobi ya Museveni gy'akoze ng'omunyankole ku ggwanga lya Uganda tugenda giwa abanyankole bonna the answer is not true teriyo kubanga abanyankole abasula obubi abalina envuuza mu bigere abatalya bangi n'okusinga abali muki
mu Buganda nolwekyo nga malize ebigambo byange ekintu kya dokita ekyabutazimba cohesion yeyo because gwe ne honorable Sebamala mulina okukwatagana okumuvinga issues zonna ate Sebamala ajjukira nga si mukwekubira yasooka n'akola ensubire mu ojjukira nti yerangirira kuba president w'ekibiina but of course by the constitution ne uno bombi bayiga naye yerangirira kuba president I think mwali ba president nga yerangirira ko kati werangirira ku bwaki banangirira ekitali kirungi nnyo naye nze kyensemba nakyo mwami Kaddu mukazi abantu aba Democratic Party you must use the brains DP had olaba kyewayise waiver mu constitution ya DP temuli mu article wa waiver kukola ki nga bola constitution ya Uganda obuzibu n'obutawanya Uganda ne Museveni buli mu constitution abagikola bagiwa nnyo clawbacks bakkiriza bagaba minisita abiri mu omu ne president bamukkiriza okweta abala bakola ki muyina kinaana mu kubanga bamukkiriza wano bamukkiriza akole wanawala constitution yonna erina clawbacks ng'ezo mu mateeka bwebuzi DP constitution is very clear constitution ya DP yonna kati bagitadde ate bondaga nti na bino kati nga Dr. Mayambala byakoze bino bimanyi they moved together bwe bali mu State House bwe badde ne Siranda that's how they are moving necessary naye tunuulira omuntu askeera mu Katonda mu Buganda mubamanyi mwabadde nabo mbalaba nabasinkane so nga maiza nabasinkananga e Masaka ne mubuuza mwami gundi oli wani nga bali sagala kudda Masaka ona bosempala basanga basajja no bagamba nga bali ona bosewungu bali naye tosogola gwosimya amala nga bimuli nawe wanadolooza tibalaba ate kati encha nja basanga ekawungezi mu Luganda tugamba nti tosogola omuntu gwosimya amala babusabwa mbogo omuntu yenna mu byobufuzi akwakwaya nga akwenya mutemu nnyo ona bosempala nkubulire ku nsonga nze njagala nkubulire mbadde naawe n'ekitange bw'oba oli nange bw'onsanga emisana ne bw'osula nange mbulira ekiro nsobola kuba n'enjala nga sizisala nga zikomeeri n'enjala zange tezikwakwaya tezikwenyakwenya kyenkugamba kyekugamba emisana kyegamba ddi ekiro ona bosempala olwaliro nnyumiddwa nnyo kubanga singa nasigadde tunula byogereko nga musajja mukulu kati katusokesebo nkulise abasiramu baganda baffe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mukulike yidi ensonga eziri mu ddiiro nkulu naye nina omanyi abantu nsonyiwa nja kukusaba ze batayogeddeeko byolaba sina mutawaana kakati bwembanga omuntu yenna abeera ne byasobola ne byatasobola oba zibayita strong and weak points naye bw'oba otunula n'ogamba nga olinga girabanga weak point ate nga ye strong point kati ekizibu kyange simanyi oba kyendi kiri strong point oba weak point ndaba ebintu nenjogera naye kasita ndabanga bikalubye jwembitwala tebigenda I withdraw. Now sometimes bagamba nti kinfuula omuntu ali weak era omwami ono yabagamba nga Sempala asirika nnyo Sempala akati songa ate andi kati oluusi kati kyekinfuula naye buli kimu kyonna ekiri mu Democratic Party mu 2019 nzijukira bulungi yali breakfast meeting yali mu Sheraton ne batuyita nga caucus ya Democratic Party y'abamemba ba parliament olunaku lwali lwakutaano nga ku Tuesday eddako iPod yagenda kutuula eteese ku mbeera eya Electoral Commission eyali egenda okulondebwa nga eri ttaamu yaayo eggwako balabe structure ki eneyamba Uganda kubanga president okulonda ate nga naye agenda kuba mukalulu tekiba tekikola makulu okiraba olukiiko olwali lwategekebwa dda on Thursday president Museveni akakiiko n'alonda akapya ku Friday ne batuyita tukoze tutya
Mao yaliwo, Siranda yaliwo, bonna baaliwo okujja ku Mbidde ataaliwo. Ne batugamba tugende ku Lwokubiri oba situgenda kubanga Olwokubiri lubadde lusalawo ate kati tugenda okusalawo omusajja akoze eki ne tutuula zigenda okukola ssaawa 4 breakfast meeting eyo I remember very well nga tuwogera birala nga tubagambye ekibadde kitutwala tekiriiyo ne basooka ne batugamba waliyo n'ebirala kati nga ssente tizigabanyizibwa kyenkanyi bandibadde basikwata omuwendo tugaye buli kibiina sooka ne bakiwa biliyoni tugamba 5 ne baleka bongerezaako ez'abammemba naye kati olw'okuba nti zonna zisinzira ku bammemba ekibiina ekimu kifunanye netubagamba naye ebyo sibijja kuba bikulu ekikulu kyekya electoral commission kati yo kyafudde tumale okuzidowinga tumale okulaba ekiddako I can assure you on Tuesday Mao ne Shiranda bagenda mu iPod mwava eno nga mukkiriziganyiza temugenda era ng'ekyatuyisa kubayambako okukola decision ne bagenda Katonda nyamba olw'okuna olwaddako oba olw'okutaano mba ndi mu boardroom ya opposition Mao najja nga bamutadde linda byenkola kubanga obyagala okukola amangu oyinza okutuula mu boardroom yammwe ne bamuleeta ng'agenda kulaba mukulu nenfuna omukisa nga kulaba leader of opposition nenfuna omukisa twali ne mukyala babiri Kabanda ne Kiyingi nange Suranda n'omuyambi we Kiyingiddeewo ne tulula ne tugamba nti abange ne tuddamu mukulu gundi kyagambye ne tugamba nti kati DP okumunyweza bulungi Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu presidential candidate Democratic Party President General tugende mu delegates conference tukyuse etteeka eryo ekintu kitambule ne tudiscussinga awo era ne tukkanya n'agamba nti ebintu ebyo byonna bizze ebyogerwako era omukulu bw'agambye naye njagala nkutegeeze ebyaddiira byonna mubimanyi kaakati bwe nvaayo nenzira mu constituency ne mbaga abanne mumanye nti nze ku byendabye n'ebirala kati byesobola kwogera wano ekibiina kigenze ekibiina ekyo bayita Democratic Party tekikyali kyaffe ekibiina kya Museveni era ne majjukiza musajja ojjukira bwe yagamba nti by 2020 something tuwajja kuba kibiina yali agala 2021 tuwajja kuba opposition alabika omusajja ati kubanga omusajja byakola byonna biri opposite nengenda mu constituency yange nyalira ntandikira nentuuza bebe twali tulina kokasi zaffe ennungi ezaali zikola ensonga ezo ekyasinga okunnuma buli kimu kyonna kyennababuulira era nga tusala amagezi tulabe tukoze tutya olwo tugenda mu ntalo eza DP block zitegedde ezaali eko bali ntuma we nalabira n'obusajja obwatukuba mu SFC ng'ate bwe bukuuma mu Mao neŋŋamba Katonda we Katonda nyama nekakuba ekifaananyi nenkaweereza omundaga tikiko kenyini bwaliyo naye ate nga bwe bukuumaani ne mbanga nti abange ekintu kifu olwo nga tannafuuka minisita actually okuya ekimu tuziika Nayiga ng'alina amagye agamukuuma neŋŋamba kino sikiraba ekyasinga okunno bwe nabigamba nga bano tulabe engeri gye tusala amagezi tulabe nti tugaziya ensonga nga byonna bwe mbibagambye bannange era besijja kwogerako ate nga bwe bitwale wammawo neŋŋamba kati luno olutalo lunaasoboka luno kati we nagambidde nti osanga ate weakness yange oba ye strength ensonga eno kanziveeko era ndoza ne DP kamuveeko kati kyoba olaba nti DP yampalana yankuba kubanga nali njagala nnyo okuyingira paalamenti egeeni nga singa Lutamaziko yakola nenga nti ekyo kankiteere ddala kanzigwere mu nuupu kyokka ne mu nuupu ebizibu byange ebyaliyo bye tutajja kwogerako wano era ebisinga era byava eyo ne bidda eno nenga nti kumbe Katonda ngamba nti sooka olaazeemu omulimu gwonna baguwummula nowummula muno nebyo ebintu bitambula owulira akati buli kimu kyonna ekiri mu Democratic Party tiwali kitaalabika by 2019 naye nga bannaffe tugamba singa twatandikirawo olutalo olulwana ekintu kyandibadde kirala nnyo olwaleero bwe nawulira delegates conference neŋŋenda ku bantu bemmanyi ono saagenda noono mukulu mbeera wala
nebaga nti abaye mugenda mu ddala ejjinja mugenda nti naye musuubira nti manye embalala sorry embalala musuubira nti mawa anaata ekibiina ekyo kubanga ekyaweesa mawa wa minisita ogufu gwalina guli mu nkwawa kasita bakujja mu nkwawa ne bagutwala n'ekifo talina tasobola kuta kintu ekyo nze mbabuulidde muwulidde nti naye mugende mulabe ekinaddiira kakati ebyabaddewo nze nadisaabi sibyewuunya n'akatono ekikulu ekirimu kiri kimu nti kyengera okuexposinga embeera eri muki mu politics waffe nti twetereze tulabe ekiddirira naye kirala nga mumaliriza obudde banange batute bungi naye babadde busaanira kubanga badde basinga okubabadde mu ekirala ekimu ku bisinza okwonoona politics wa wano kwe kumonetizinga politics kaakati jjukira ndi siranda mao babadde ku kibiina ng'era baddukanya kibiina era nga tuteekayo sente eziddukanya ekibiina naye ndowooza ate nga be bayisaawo okulonda ate bwe bafuna nnyingi eno gye balaga ne bagamba naffe tufiirwa kati baagala byonna bakole ki basigale nga bapresident general ate neri bagende bakole ki kati I think spirit yeeyo tejja kuyamba politics wa wano yandibadde nti abaddukanya ebibiina balala naffe n'abagenda mu politics balala kati ebintu bibanga buli omu emikubanga tuli bangi so awo wali ekizibu naye mukulu olume mukama wange nkusaasidde nnyo naye obudde butugoba naye waliwo musajja wange w'ebusunju eno musajja w'ebusunju agaye Mutyaba John agambye yeyaza Honorable Olume naye Omumbejja Tina n'abagamba nti naye mbasaba muve mu DP kuba yavunda dda nammwe ejja kubavunza ate nga mubadde balungi naga nti Honorable Olume jjukira bulungi delegates conference ya 2016 ekatomye emivuyo wegyatandikira naga ye nga Mutyaba John yali delegate era yakulonda nti naye era mawe yaleeta badelegate jjukira abava ku Arua Paaka ekyo Mutyaba simanyi gyokijja mutuufu kaakati mu ddakiika zino zetusigaza ne bwe mba wa 3 waakiri bw'oba osobodde Tino n'oyogera ku state of the nation address bw'oba olina kyewalabye bw'oba toyinaamu kyewalabye kikyozaako mu DP nakyo kituwe kyenzaako mu DP ekisooka siri bwomu ndi ne bannange benjagala tusooke tukkakkane era nga ndi ku TV wano njagala kugamba Honorable Olume Bayiga ne Honorable Sebamala kubanga omulabe waffe ye Nobert Mao ate nabo bwe banaaba waliwo obutawuliziganya n'obutakwatagana kijja leka abagoberezi baabwe nga tebamanyi kyakuzzaako. In other words ogamba Dr. Olume Engineer Sebamala bonna tubaagala babeere ekitole basobole okuwa abawagizi baabwe ekiddako wantandise owulirayo obuntuntu mu bawagizi ng'abantu balinga abagala okuva ku Nobert Mao ate entalo baziteeke mu kampuzi n'emmeka ebbiri ekyo kiba tekiraga direction so nsaba abakulembeze bano batuule bawe direction eri abagoberezi kubanga bangi abantu bali wiringi okugoberera ekyo kyonna kye munaba mukoze eki kye munaba musazeewo emisango egyo twala mu kooti mingi nnyo kyendooza ati ne kooti esobola obeera ey'amazima ze amaanyi gabadde gampeddemu ng'ekyamazima simanyi bwe ngenda kuyimirira mu bantu b'Amakindi Ssaabagabo abaludde nga bangamba DP giveemu ne mbagamba DP ejja ttere kubanga ne bamwami Sempala bano banuma senga DP eteredde omu ku baali soose okudda yali badde mwami Kigozi ndi kumumwera soko gene mpola Sempala Kigozi Manuel Sajjalabe ntafanga mulamu lubaale w'omulamu tasami tonteeka bigambo nga munnabyabufuzi sina maliriza n'ebibyo muleke yogera bibyo platform era sijja kukyuka Honorable Sempala tukkiriziganyiriza nagambye nja kuwagira ndimukugamba nga tulinga abayogera nawe Honorable Sempala tebajja kugoba era ndi mukusabira bakuwa ekkaadi wabula ndi mukugamba senga Democratic Party yabadde eteredde omu ku baali badde gwe wandyagadde gwe nali agadde mwami Sempala kati bwobanga wandyagadde that is okay saagala abantu bannupu bagambe nti nayogedde naawe okomewo mu DP wabula kubadde kulwana kwange okulaba nga banna DP abaasaasana ne bagenda eyo boolyawe wanyigirizibwa nti ekibiina bwe kitereera baali badde bakomawo naye ate naffe amaanyi gayongedde otuggwamu ku byagenze maaso
naye tulowooza ntujja tusibira mu kooti ejja tuwuliriza kubanga bw'otunulira abantu abalonze basinga ba delegates obungi bw'otunulira abantu abalonze kubanga njagala kuwa ekyokulabirako constituency abantu ababiri baali badde abantu nga 7 then ne district ne parliamentary group mwami Gundi bwe yali asomanga abantu yayitanga abantu mu north nga balonda emirundi emekemeka so obulu bwabadde bungi okusinga ba delegates ate nga jjukira district ezenjawulo tezakola ki tezalonda abantu abasinga babadde tebaza bamu fact n'okulonda kwagenze mu maaso nga bamu bagenze so tulina omusango mu kooti ogw'okutwala n'ebyokutwalayo naye senga tuba wakiripayo akantu kamu ku state of the nation address tewaliwo koga nti omukulu okutwalizamu obwongo bwange bonna bubadde mu bintu bya DP kuba n'obwongo kati bulwadde bakama bange bano abadde nnyo babigoberera Mwami Sempala ne Honorable Dr. Baiga ku kichozaako ne bwoba olinayo ensonga wabadde preoccupied nawe na bya DP nedda si bya DP byokka kubanga obeera ku presidential level obeera sekanyolya mu bufunze dakiika nga 3 twali tulowooza kwegamba ffe ababadde wano okumala ebbanga era nga twetegereza Mwami Museveni ebintu byakola state of the nation tuka ekiseera ne bikutama genda okuwulira omukulembeze atandika kubuulira bya 1986 we bajjira kate nga gino tuli mu myaka 4 kati wano wetwogerera waliwo ebintu ebiri soft ebituluma gamba okusiba abantu abatalina misango but talk about it nakinotinze nokinoti nga mu speech ya president teyayogedde kati ebyo yalowooza tebiruma ajja kubuulira bya PDM era yajogedde nsajja watu abadde alambula PDM n'alambula faamu eza miliyoni 5 naye ng'ate balambula bateekwa kubeera nga bafuna akakadde kamu kati kogane weewuunyengeri mu mwaka gumu omusajja watu ebintu ebimu simanyi oba bamuwandiikira biwandiikire ateekwa okubeera ng'alina ebitulituli ku mutima naye ku state of the nation yandibadde atunnyonnyola nti PDM eno ey'abantu okufuna akakadde akamu byendabye mu field bibadde bwe biti nti omuntu yafuna embizzi era kakati yatandika n'embizzi 2 oba 3 kakati alinawo embizzi zinagoberedde yagambye PDM gyayise kyalabye egenda kugoba obwavu wano mu ggwanga kakati tujja kukola evaluation yabadde tasobola kikola ng'omukulembeze w'eggwanga okulambula si kibi era tukissaamu ekitiibwa oversight naye obuzibu babadde alambula si be baafuna eza PDM bali bagagga zezo faamu zobadde olaba ku TV kati bwabeera nga reporting tabeera accurate abatatubuulira bulungi bintu biki bituufu naye nga waliwo ebintu ebiruma eggwanga byandibadde asaako essira naye ate atuzza mu bikadde n'atajjaayo kinyusi kya state of the nation oba oli awo anaabireetera mu budget ku Lwokuna nanti eno ebadde state of the nation eno state of the nation usually bitera okuba nga almost biri nkwatanyi kati yandibadde ayogera ne ku ddembe ly'obuntu eryobwebange yandibadde ffe ng'abadde yandibadde atunnyonnyola ekibiina kyaffe akyagazaaki ekibiina kyaffe akyagazaaki ekyababaka omwendo ogwenda era yenyini yali kugamba ebintu ebituluma bingi obusosoze bunaakoma ddi okimanyi nti nno Mwami Museveni bino byonna byategeka akulagiddeko bwerere naddala wano mu Buganda nti muli baboole n'olwekyo akola alliance ezawalala ezo nazo aziteeke mu lujjudde atubuulire kiki ennyo kye twasobya ng'ekitundu kino ekya Buganda yandibadde byabikola ki ekisembayo kyekino kyemubadde mwogerako mu Democratic Party ekyamazima abantu bangi nnyo baweddemu amaanyi abantu bandibadde balina essuubi n'abantu abasenguka DP balina essuubi nti resolve weeri ekibiina Mwami Mao okwekuba mu mitima n'atakola byambyone nekidda mu mikono gy'abantu abalala ye ne yeeyongerayo kubanga si yasoose era abantu bangi nnyo bandibadde bakomyewo emitima kyebaali balindirira okusala ebisolo byabwe n'okwaniriza omukulembeze omujja ogwo omukisa Mwami Museveni ne Mwami Mao bagutusubiza era bino
tugenda kukola covering fire okusobola okulwanyisa embeera gye twalabye kubanga abo batulwanyisa gavumenti eya wakati ng'etubbi akalulu ate kana akaffe nekyo tugenda kukikola ojja tuwa ebinaabazeeko katubalindirire ngenza obambakase kakati naawe state of the nation address ekisooka saagigendamu ate bye nayogera ku mawulire era bye byaliyo Mwami Museveni wetwogerera actually nenda mugongo kyabaddeyo amba mawulire live coverage azigaddewo press yazirookinza out then nanka NTV zani abamu abaganye nabo ndowooza okuwa live coverage nagigaana ku state of national address kyabulabe ekyokubiri naye twagiwadde wano mwagiwadde ndoza kakuliki okuva eri naye mwina kuteekayo gajeti zammwe zonna for security reasons naye omuntu yawangula akalulu nga teyakabba aba atya kati ekyokubiri nina omukyala gwesaagala kubuusa liiso bamuyita Mama Namuli ayina mukwano gwange bamuyita Matabe be bamu ku bakyala be nali nyumya nabo olwaleero etwogerera mu state of national address Mwami Museveni ng'atudde ne mukyala minister education njogedde ku Mama Namuli ow'Ekyaddondo azaala Matabe lwaki nti abayizi balina mu secondary abasomesa aba arts basudde wansi ennoni basudde wansi ki because yakwata abasomesa ba science n'abawa ssente nnyingi bano n'abateeka ebbali naye ate science abaana bazigudde okukamala naye tali aweya yayogera amasomero gazimbye naye abalimu abasomesa tebakyakola ki teri kintu kigenda kutta Buganda kigenda kutta Uganda nga Museveni was education ne family imbalance y'abasomesa kyabulabe ekintu wona lero mekyayogedde kya PDM mu statement ye yagambye nti bwe yadde alambula PDM ekisolo yasanze abantu bewa miliyoni emu mu myaka 3 nti miliyoni emu oli afunyemu miliyoni 6 mu bumonde n'obutungulu mpaka myunku wendi miliyoni emu nti mu myaka 3 omuntu alime obutungulu oba obumonde mu kisolo alina miliyoni 6 ekyo kyewuunyo ng'ekyenalabye namugongo ekiddako kyenayogera palamenti yakakyusa amateeka ga dress code mukama waffe bwabadde emisana bwabadde ku makya bwabadde alambula bwajja okuadressinga baka basibye amataayi nga bonna bagamiimye kati ebyo byonna nsonga nkulu UPDF era bwe yamaze yagambye yeebazizza ababaka b'okukola ki okuyisa etteeka lyaki ya UPDF n'agamba wali ababaka babiri neuzadde agamba zaake nerutamaguzi yagamba ab'emityana ne Nakaseke mwalonda obusajjasajja ababaka abalwanirira ebitundu byabwe ye balwana nabo yabuyise busajjasajja okumanya eggwanga zibu bw'ogenda ku performance y'economy bwe twaviridde agenze okujja mu state of national address nga tulwanye ne Matiya Kasaija mu parliament era ndi ku TV wano nga bandaga nga ngamba Matiya amugamba yuwelaya nangamba njagala manya hawa amayelaya nga government ya Mwai Museveni eri mu kwewola trillion 2 mu Ecobank ya wano ne Bank of Africa esasula emisaala gy'abakozi nolwekyo ebyo byabulabe lastly sente yadanyonyola 60 trillion nani performing loans tezikola nesente bazikola ki bazewola olwobudde honorable Sempala gwoggalawo mu dakiika 2 zokka ku nsonga ya Democratic Party ogenda mu kooti njagala kubawa information nti ekooti zonna za President Museveni ate era ziri under the Ministry of Justice Mao jakulira kakati ya mugende eyo bulungi ekyokubiri State of the Nation address mbadde webanga erimala naye priorities da government tiziri era kyowulira nga ali ku babaka bakonako ali